gye buvuddeko Minisitule y'Ebyensimbi okuyita mu kitongole ekivunaanyizibwa ku kusoloza omusolo mu ggwanga Uganda Revenue Authority yalangirira nga bwe yali erinnyisizza omusolo ogw'engoye eziyingira kuno okuva ku ddoola ya Amerika $1.75 okudda ku ddoola $4.5 ng'omukka weefube ow'okukendeeza ku ngoye eziyingira kuno olwo kiwa omwagaanya amakolero agatandikiddwa kuno okwegazaanyiza mu katale wabula amangu ddala nga bino bigudde matu g'abasuubuzi abayingiza kuno engoye batandikirawo okwesala akajegere era akadde konna babadde bateekateeka kwekalakaasa nga kino kiwaliriza abakulu ba URA okubayita okugonjoola ensonga eno. Bakira buli musuubuzi aweebwa omukisa okwogera alumiriza abakulu mu gavumenti okwekubiira ku nsonga y'omusolo gw'engoye ng'Omuchina yasinze okuteekebwa ku mwanjo. Naye ensonga y'Abachina eno tugikaabiddeko nnyo. Bali mu maduuka bakompiitinga na Munnayuganda direct. What a shame. Nagezaako kikolako lisaaki ewaabwe. Amazima ga Katonda mu ggulu tosobola kuva wano n'oggulawo dduuka China. Abasuubuzi wakati mu bwennyamivu bategeezezza nti omusolo omupya gugendereddwamu kubagoba mu bizinensi olwo bamusiga nsimbi okuva mu ggwanga lya China beegazaanyize mu ggwanga Uganda. Kubanga ffe mu pulaningira n'emiramwa giri wano egigamba nti URA ekuŋŋaanya omusolo kubanga etereeza ebyo ebyetaago bya bannayuganda. Naye ate bw'oba ogamba nti Omuchina yanandeetera okumalawo obwetaavu bwange n'omuweeweeta nnyo awo mba simanyi wooli. Tewaliwo konteyina ya gavumenti gy'atayimpawundinze agikutte buli ejja nti ya gavumenti wali buli ejja ya gavumenti wali buli ejja twakoze eki. Mu kwanukula Ssenkulu wa URA John Musinguzi alaze obwennyamivu oluvannyuma ng'abasuubuzi bamaze okuttotola ebizibu byabwe bye bayitamu mu kuyingiza kuno ebyamaguzi byabwe. Ayina genuine invoice gye yaguliddeko ebintu e China agireete wano tuyina capacity tujja kugicekinga oba egamba $2 oba egamba $3 tujja kukiriyalingira ku genuine invoice value. Mu kumaliriza Ssenkulu w'ekitongole ekivunaanyizibwa kukuŋŋaanya omusolo mu ggwanga ki URA John Musinguzi abasuubuzi abawadde ennaku 10 okugonjoleramu ensonga zaabwe obagamba okubawa ebintu byabwe ebyo byali byakwatibwa ng'asinziira ku musolo omukadde. Wabula bamu ku basuubuzi betwogeddeko nabo ate bo bagamba nti ennaku 10 ntono nnyo okusinziira ku bintu bye bayina naddala ebyo ebyali byawambibwa. Bagende Kenya, bagende China. I don't want them to look for money. We are providing that money. Bagende bakomewo balete joint report ng'etubuulira kiki ekituufu. Alinga tuwadde ebyo byenswa abantu tulina okuza abaana ku ssomero tuli wano atugamba ennaku 10 kintu kitono nnyo tukiganye ekyennaku 10 ensona ffe twagala kontena zonna ezaatikkibwa mpaka mu gwakuna abantu soka bagyeyo ebintu byabwe. Nenze kyendabye adda atujjako ng'enkola ya byobufuzi bwe bikola ki beberomayo ebintu byakyuka ebyobufuzi n'obusuubuzi bitambulira wamu. Wabula guno si gwe mulundi ogusoose ng'abasuubuzi bawugulana ne URA ku nsonga y'omusolo gw'engoye nga kinajjukirwa nti 2022 yenna bamumalako beekalakaasa nga balaga obutali bumativu bwabwe ku nsonga y'emu. Ku mulundi guno katusuubire nti oba oliawo wanabaawo okukiriziganya okw'enjawulo nti ensonga eno teddemu kuwulirwa ate mulundi mulala. Nze Titus Jemba, BBS Telefayina, ebyobusuubuzi n'ebyenfuna.